olwaleero tufunye okutuyita okujja wano mu programu eno nga tuwuliriza family ya Joel n'ensonga za Joel ez'okubeera nti alina omugejjo ng'ate mu baana omugejjo tutera gusanga mu bantu abakulu ne kati tugulaba mu mwana omuto. Ensonga zino nga bwe ŋŋambye nti nnyingi nnyo, ezikireeta nnyingi nnyo naye nga era nezikimala zijja kuba nnyingi. Kati mu nsonga ezimu nze zembadde njagala okuteekako essira nga ŋŋamba nti ekya nutrition kyo kikulu, naye bakama bange gye bali abaakuguka mu area eyo era nabo tugenda bayita nabo batwegatteko wano bajje tukwataganyize wamu. Ekyaffe ekyange kya butebenkevu bwa bwongo. Omuntu tasobola kubeera n'omugejjo omunene n'aba nga alina obutebenkevu bw'obwongo. Obwongo buba tebusobola kubeera bulungi olw'ensonga nnyingi. Kusooka yeeraba nga talinga mwana mulala. Ekyokubiri ayinza okubeera nga asosolebwa ku ssomero gy'awangaalira. Ekyokusatu ayinza okubeera nga alina ebintu by'atakyasobola kukola ng'omwana ate nga ye aba ayagala okubiga nga abituukako. So n'olw'ensonga eyo nsuubira nti bwe tunaakwata ku butebenkevu bw'obwongo obwa famire yonna ne maama ne bakadde be bonna bazze nabo, naye yennyini nsuubira nti tujja kutambula wamu. Nsuubira nti omwana ono ajja kubeera ekyokulabirako ekirungi eri abalala, era guno omulimu gwe tutandise olwaleero njagala kubakakasa nti ministry ejja kubeera nga etambula wamu n'ekitongole kya Nabagereka, era nga tubasuubiza nti tujja kukola kyonna ekisoboka mu busobozi bwaffe okulaba nga ensonga eno tugiggusa, kubanga nkiwa era eriyo abaana abalala abatasobodde kujja wano, naye tujja kubanga tufuna ebyokuyiga eby'enjawulo. Good afternoon, everyone. My name is Rachel Kulanyi, the Communications and Outreach Programs Officer at I&M Bank Uganda. As I&M Bank, we are very honored to be part of this noble cause. And we really thank the Nabagereka Fund for always reaching out to us to be part of such great initiatives. Joel's case is a case that is very close to my heart, away from even just the bank. I know of someone that had the same issue, and I want to tell Joel's mom, don't lose hope. My brother was just like Joel, but now he's okay. So don't lose hope. And I'm glad we are taking the baby steps. I'm sure we shall get there. The most important thing is starting. Once you begin, I believe everything can happen. So as I&M Bank, we pledge to be part of this journey with the Nabagereka Fund, and I can't wait for us to come back here and testify that Joel is okay. Sure.